je Gravity yalowooza mbu byakola anyigiriza Kyagulanyi yeerabidde nti anyigiriza ffe. Ffe tusula bubi, tusula mu ghetto, okitegeera tuli bubi. Gravity buli we bavaayo abo abadongo basimanyanga bakenzo biki kati boyi buli muyimbi ajeeyita mugenda kitegeera bampita disease. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75579386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Okay, nkwaniriza nnyo, webale nnyo, webalire ddala gy'osinza okuba nga totulaba. Of course, oli ku Big Brother Uganda. Mpola mpola. Tukasibiddemukko mpola mpola muno mwe tuli tutambula, tubagwako mpola mpola. Buli omu n'endowooza ye. Okubitambula mu entertainment benjagala okufata abo basooke bambuulire kubanga njagala kufatayo ku mukyalo omu nja mubaleeterako wali omukwano gwange sitagenda kwogera naye yansuubiza nti ayagala ayogereko eri eggwanga. Mbabuzaako abakagyegattako oli ku Big Brother Uganda subscribinga mpaamu ku kigalo kigenda bba kinkolera nnyo ate tekigaana era ogenda mu komenti n'olekawoko ku bubaka ne tumanya nti waliyo abantu nina gwe naye wano maaso muyimbi A bad my disease manye gambe sambo mbanda wenvije biyo mbanda tati hasome ya done. Gata biabia. Mwana mama Big Brother chiwanji naye. Ndi kyekiri. Boy ndi kali nnyo ndi steady nnyo busungu nina bungi nnyo. Boy naye kansoke mbayitemu ennyimba nina nnyingi nnyo boy. Nyimba nina nyingi nnyo yendongo nina nyingi nnyo naye kansoke mbakange mulya nyanyagiza gye kuba ebbendo nyanyagiza kwata ku nnywanto nyanyagiza gye kuba ebbendo nyanyagiza kwata ku kundi jigaye like bubblegum jigaye suputan jigaye trigger pande beat badman disease tekake chibanga Ulia buli nsolo ewoma byayo ewoma byayo buli jendyako ewoma byayo ewoma byayo mwana mama anti diseasewo gano manyi gamesambwa bakuzaala oli wa mu kibuga boy nze ndi wawano katwe straight out there mu ghetto gye nakulira nabisaaluddeya wagwan era teryagikiika kubanga agikiika yafa. Ng'oggyeko music kiki kyokola kirala? Kyenkola just mba busy. Mba busy nze mbega ndongo. Ndi mbega era mbega ndongo. Mulimo gwange omulala nga siri music mba ndi mu kubega ndongo. Okay. Waliwo mbadde nkulabira waliwo mbadde nkulengerera wali ng'oli mukambwe nnyo tobula njagadde nkuyise. Era obusungu bw'amaanyi nnyo. Gravity simanyi kiki obuzibu obujjawo mubanja mwebanja. Ani gravity. Anti nze olaba bwe wentunulira ebidongo ebyo boy nga tebirina ndongo omanyi waliyo abadongo abatalina ndongo. Ekyo kimanyi? Nti waliyo abadongo abatalina ndongo. Kati gravity talina ndongo. Okitegeera talina ndongo kati alina bugundi busawo bwa cement talina ndongo. Kati gwe kiki obuzibu bw'obusanze? Zobuzibu nabusanze boy toyinza veli no walampa kibanda. Kitegeeza walampa kibanda ate ba badman tugenda vaayo
okitegeera ogenda sangayo abasajja ba badman disease ng'akugamba agikiika yafa kati gravity yagikiise gravity yagikiise right now ffe tetumanyi byesimanya byakudda out kuba ebikonde simanyanga biki kati agenda kitegeera miya badman disease boy ffe twanyiiga nze musajja gufumita ekisona enfuwoluwa okitegeera miya badman kati gravity yerinde bampita disease omuwanda w'enviiri ebbiri musajja akola ki yenze musajja gufumita ekisona enfuwoluwa the makambe disease omubanda w'enviiri ebbiri boy gravity yerinde toyina musaayi anti nze ekyo nkigambye kati nze nga bwe nkigambye gwoba okitwala kimanyi nti disease bw'ayimirira agikiika yafa kati gravity yagikiise toyinza gikiika ogikiika otya youth ogikiika otya ghetto youth ate nga nawe weyita youth kitegeeza gravity si youth otegeera kati gwe buzibu wabugjewa obuzibu bwe nabujje ekintu kye yakoze kati obusungu kwe nabujje gravity yalowooza mbu byakola anyigiriza Kyagulanyi yerabidde nti anyigiriza ffe nze gwolaba boyo ndaba wano yajja kikola afune miliyoni 10 naye nze ffe tusuula nandyala boy amanyi bye tusuulako boy ffe tusuula bubi tusuula mu ghetto okitegeera tuli bubi naye boy lwakuba tuli fresh ate tuli healthy okitegeera ate we stand full mukubeera obubi kikyotegeeza like muli bubi mutyali temuyina mirimu temuyina ssente muli bubi mu mbeera ontegedde bulungi okitegeera kati mukwagala okukyusa mu gavumenti okitegeera kuba gavumenti buli weekyuka wabaawo ebikyukamu okitegeera buli gavumenti weekyuka wabaawo ebikyukamu ebbula ly'emirimu lijja kuggwawo ekyo tukisuubira okitegeera kitegeeza abavubuka tugenda kufuna emirimu okitegeera kati gravity buli we bavaayo abo abadongo basimanyanga bakenzo biki kati boyi buli muyimbi agyeyita mugenda kitegeera bampita disease olaba ababoyi batulabisizza ebbanga ddene kati nagibakubye boyi sigenda mu federation kati nze buli wali ekitebe kya NRM nga nkimanyi wabaawo wa NRM sigenda ekyo kya NRM musale wa NRM kya mukazi wa sale ba NRM boy sigendayo nze bampita disease nzeyo sigendayo ndi musayi gwa nup no lwaki ogamba nti kya NRM nga bayimbi mulimu n'abanupu abagendayo bladi kati kansoke nkubulire bayimbi ki abanupu abagendayo ngambaayo nze nkubulire nti oyo wa nupu oyo si wa nupu bonna bamanyi gwe ngambaayo nti oyo yagendayo wa nupu nkugambe nti oyo si wa nupu nkubulire n'obukakafu nti si wa nupu bonna abali ba NRM bonna ba NRM buli ali ku federation wa NRM era yalya tulowooza abawagizi nti tubeere eno ne tulowooza nti mmwe abayimbi nti twali tulowooza nti federation kigenda bayamba federation terina wetuyambira okitegeera federation terina weyambira muyimbi omuyimbi tulina kumanya tula ku simu yo manya internet enkozesa ya internet okitegeera bw'omala okustadinga enkozesa ya internet yimba ndongo abantu bagenda kwagala bagenda kugaggawala Bobi Wine gwe basiba babisinga ne bakuba ne boogerera biki bafune ssente Bobi Wine yayimba ndongo ekyo kyonna kyali because yatandikira mu ndongo n'ayimba nnyo mu kuyimba ennyo n'afuuka ekyo kyali gravity singa n'ayimba ennyo naye ajja kubaako waatuuka naye talina ndongo okitegeera kati this time round yeye ngoma je natadde mpya gikuba ebbendo abo ba gravity tugenda bakuba bendo boy abanda abawamma bawogeze banopo ba boy abakyali tubakuba ebbendo kiki tokimanyi ojja kitegeera anti bampita disease abawagizi banopo bo abawagizi abanda ba boy abali abanda ba bo bakimanyi nti bendo bagimanyi era gravity kati ali bwati twamukubye dda bendo ali bwati gwetuka ku page ze kati magezi kigoyinzo mu ayimbe afune ennyimba abatasobola kuwandiika ennyimba azigule ate tetukyasobola namuguza nnyimba kubanga ekisooka yennyini tasobola kuyimba babadde abantu bayamba muyamba omuwagira okitegeera ekirala kati gravity
ogenda n'omutunuulira nga buli kimu kyayina boye nga buli kimu kyayina kwewaliriza kuwaliriza buwaliriza naye boy nova eri nowalampa kibanda boy kadoga ako nkasekerera naye kayina okimanya nagikiika yafa you wanna know. Big Brother Uganda basajja bakambwemuko naye kyonna kyekiri katulabe we binaggwera bamuyita disease muyimbi abeeramu mu makindi empolampola naye kyolina okumanya nti awadde endowooza ye ng'omuntu njagala basibira wansi bulaba tulaba oba oli awo kati ogambye tolina amagezi gomugambye akuba endongo kyokka kyasobola okukola ate si gravity yekka n'abayimbi abalala bonna bayimbe okitegeera bayimbe buyimbi bakube endongo bave mu bintu bya olaba bonoonya industry okitegeera bonoonya abawagizi baffe bafaani okitegeera buli webaddamu ebyo ebintu byabwe ebyekisiru balumbagana kibanda oli akyusa ggwanga yabalekera takyayimba nakuyimba okitegeera bazze mu bintu bya kisiru bakyali abo badongo nze ntunuulira bano bamusuuza boy nentunuulira abo basimanyanga bashibaza naleero okitegeera nentunuulira ba gravity neŋŋamba boy bano baboyi kawaanyi okitegeera abo bukyali kawaanyi okitegeera anti fe obusungu bungi nnyo mu ghetto kati nabakubye bendo mugenda gitegeera anti buli mwana yenna ng'obulamu bumunyigirizibwa bagenda bakuba bendo you wanna know. sibulaba tulaba boy abandaba ensigadde disease omubanda w'enviiri ebbiri omubanda tatya haso musajja gufumidde so nefuuluwa yaman nina bbiri because era nze ngera bwokimanyi yenze disease ow'ebbiri akumata kumira mpeera njagala okukwerekereza disease bwatyo bwabadde naye ye ndowooza ye ng'omuntu agambye bendo naye bendo aganya okinnyonnyola naye wagga okitegedde gwe alaba simanyi webale nnyo webalire ddala njagala okwerekereza nze Big Bro Jamaru Big Brother Uganda subscribinga olikinge osharinge mpa ekigalo tovaako nga tompadde ekigalo tuba tweyongera okutambula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 nei nooti 757 nooti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne
Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home.